era amafuta bakozesa nnyo mangi, bakozesa amafuta mangi. Ebityo kugamba amasanyalaze gatukozeseza nnyo. Oli kasitoma asobola okutuma ekintu, kasitoma asobola okutuma ekintu nga kyetaaga mu bwangu, nga tosobola kimuwa olw'ensonga y'amasanyalaze, tosobola kimuwera mu budde olw'ensonga y'amasanyalaze. Ese nezo tubadde tusaba gavumenti etuyambe. Gamaze ennaku mmeka? Gamaze kuba ennaku 3 tekubeerako masanyalaze, ennaku 3 nga tekubeerako masanyalaze. Ate amasanyalaze ge gatambuza buli kimu, n'emirimu gyaffe gigootaanye. Manyiraze eddoboozi ttono. N'emirimu gyaffe gigootaanye lwa masanyalaze. Kubeera nga nogamba bw'okeera saa 12 ojje ku mulimu, ogenda tuba ku mulimu nga amasanyalaze tekuli, kakyezi oba olina okudda ssaawa emu, ate 12 oba olina okuba nga ozeeyo ewaka. Kubanga bukiti tawuni nga nzikirivu okusobola okutambula obulungi okutuuka ebuti otuuka n'obikoowa, kubanga sente zoteeka mu masanyalaze ku genereeta sente nnyingi nnyo, ate otuuka ekiseera nga ate tozikola, obudde bw'olina ozikoleramu obudde nga buzibu, ate tosobola zikola, awo n'owummula. Kati munnyuka mmeka? Tunyuka 12 zetunyuka ne tugenda ewaka, naye ku ssaawa 4 twabadde tukyakola lw'amasanyalaze, kuba oteekawo nga ne bakasitoma bantu baba bataano. Tuli bubi ate nga baana bali kudda mu ssomero, zikweyanjira amanya gange zesereko Pawulo, zesereko Pawulo omusuubuzi omukulu. Naye embeera eno tuyisiza bubi olw'ensonga nti amasanyalaze gavaako buli ssaawa, abantu abamu tukolera munda mu bizimbe, waliyo enzikiriza nnyingi, omuntu atya okuyingirayo. N'olwekyo omumeme yali badde eyamba nejja nekola mangu omulimu negumaliriza ntuddamu ne tukola tuza abaana ku ssomero, eri yazeeyo n'omu tuli bubi nnyo abasomesa. Olina kyogambulirako? Interviewing a lot of big shops in Toronto. Kubanga n'essaawa tuvaawo ssaawa 12, babadde bavaawo ssaawa 2, tubadde tuvaawo ssaawa 2 naye kati tuvaawo ssaawa 12, ekitegeeza esente z'akawungezi zito tukyazifuna. Amazima tuli bubi nnyo, amasanyalaze tugeetaaga kuva lwa 6
paka leero mande leero noluzibye kuva lwa mukaaga kumakya leero lwa mande nekakati buzibye bituyisa bubi kati ekyo juzi twawulira ka transformer wansi awo nga kagize naye era gasigala kola tumanyi oba transformer zaffe ezawano kuba zibaluka buli dakiika amafuta mugabaze mutyaga generators bizibu kubanga tuteekamu era tetujjamu ayandiyambusa wasanga wansi enzikiza abatasobola kwambuka waggulu mu kizimbe egamba newooteekako amafuta go mu generator era bikusala so gavumenti ebayambeko yandituyambidde ddala kubanga amasanyalaze g'e Kampala gafuuse kizibu tewali kyetamanyi buli kimu ekiraba sanyalaze naku kati ziringa 3 abantu abasanze tebalina bagalawo bukyali naye Uganda buli kimu kisoboka ekyo tekitandise leero si mawulire n'ensi emu mwe nali ndoza namalayo emyaka ng'ebiri naye saalaba ku masanyalaze n'amazzi nga bigenda tebigenda naye wano buli kimu kisoboka mukoseddwa nnyo alifa abanyuka saawa enyanga tuzigemalero 12 nga tunyusi nga tugaddewo amaduuka okuva ku wali gwe tulaba tewali gwe tulaba naye nga kyabuvunanyizibwa ekibuga okuvaako amasanyalaze amasanyalaze era obunafu bwa gavumenti ebitongole byonna binafu era nowoga nti kitongole kya umeme gavumenti yekitwala era yerina okufuulaba lwaki amasanyalaze mu kibuga temuli ekibuga kibeera tyanga ekibuga tekiri mu masanyalaze ekibuga kyeggwanga nekibanga tekiri mu masanyalaze ennaku 3 kikino kyetuliko era kyo kituyisiza bubi okusinziira kubeera amasanyalaze getukozesa kati nze nga bombaba niwa restaurant byetusinga tukozesa amasanyalaze naye kati ekizimbe kuva ddi kale amasanyalaze gamaze ebbanga tegabeerako naye nga ate gavumenti eba esobola okukola ki tuyamba ku kyamasanyalaze Uganda erina obusobozi obusobola okukola ki okuwa amasanyalaze agamala tegasobola kukola ki kugenda bwe